naye kyanyumiddemu muganda wange Kasuku yali yaŋŋamba nti yanta naye nalabye nga naye azzeemu okunjogerako naye mugambe waba ayagala akantu ajje mukole ajje tukole ate twasema nga tukkiriziganyizza oddeyo okola akantu naye ate n'otapowera n'osigala n'ogenda wannamukasaawo n'omukuba anti kaakati ng'abanna anti yali agamba nti sina makulu era ye talina budde bwange naye jjo ku Sunday Nation nabalabye nga banjogerako nempulira essanyu netegeera nti amasannyalaze nze agayina. Desire Luzinda, she's one of the very few women abayita mu kyokero ky'ensi mu bintu by'omukwano. Yadeetingako abasajja Lwasa pasi ne Lwasa ex wa gundi. Yep. Abasajja bala bangi abagagga. Allegedly Kano ye Kano Seiko Juma Seiko abambali bagamba yitata n'omwana ndo bamani bava ne babitereza and so many people abestajja kwogera. Desire, she has seen it all. Kati seen it all oli ku size seen it all kaliba y'abasajja be yadeetingako. She's not this woman gogenda okujja olimbe anything about love. Kati atonole Vixen is a church boy. Ne waba ayogera bambi omulaba very good young man. Abadde nnyo bintu bya kwaya. Kati naagwa ku mukyala. Omuteeketeeke ng'ensi yamuteekateeka. Ensi yemwetegekete. Abavubuka abo batendewalirwa ova ku bakazi bwe batyo kubanga byabatannalaba omukazi abimulaga. Shola Desire ali kukika kyana kabakazi amanyi okukwata omusajja. Ya Rabbi. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa. Muna Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Eddeira mu Dubai. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Official njagala kukubuuzaako yonna gy'osobodde okuba nga ate otambulira olunaku olwaleero yongera okuba nga tosubscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Tuyina bannaffe aba Truth Media Academy. Truth Media Academy bakutegeeza nti nno gwayagala okusomesa abaana ebintu bino ebya media bye tukola, kukwata vidiyo, kugatta bifaananyi, kola graphics, animation, web designing, digital management ebyo okusobola okuba nga ate obwegattako ba Truth Media Academy. Bakutegeeza nti namba yaabwe ey'essimu yeeyo. Ani akuba? Ani oyo? Nveeko oyo. Ayakumpa nkoko.
kakati bakutegeeza nti no banoonyeeko bajja kubanga ate basobola kubanga ate bakukolera ebintu ebyo banaffe ba Truth Media Academy bakubirewo ku namba zaabwe zasimu koose zaabwe za myezi 3 n'emyezi 6 omwana aba amaze okuyiga era ng'asobola n'okukola ebyo bye baba bamusomesezza kati ate abo nga tuvuddewo nyo kati mutegeeza kuba naffe aba Muna Herbal Mouthwash mupya yakajja ku katale era nga bakutegeeza nti nno gwali eyo ng'olina complications ez'amannyo ez'enjawulo amannyo go gaaguba akamwa ko kawunya amannyo gakuluma ganyenyeera amalala gasannyalala kusinziira ku byolidde ebyokyo eby'ennyogoga n'ebintu ebirala bingi nnyo complication naye ng'ozina ku mannyo Muna ajja kuba nga akuyamba agamba genda mu drug shops genda mu supermarkets ajja kuba nga ate omusanga bali bw'eggwanga tuma butumi muntu abeere nga ate amukuletera okuva ne Kampala era sobola okuba nga ate Muna omufuna as usual bunaku lwa Monday embeera wano Junior wano ate ne tunyumyamu ne tugamba ebigambo ogamba otya gyendi twebazanya abatulaba bambi n'abatuwa obulango beebale nnyo buli lwa Monday tubeera wano ku Saimo Official Saimo ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye mu mawulire waliwo by'olina okukkiriza Saimo omulimu guno gwe tukola muzibu nnyo Saimo omanyi okuba bw'oteekamu muki obwongo so kikinga oseka muganda wange kulikayo mu weekend yabadde etya yo wiiki ebadde si nnyangu tubadde mu ntale yawo here and there naye kyanyumiddemu muganda wange Kasuku yali yaŋŋamba nti yanta naye nalabye nga naye azzeemu okunjogerako naye mugambe waba ayagala akantu ajje tukole twasema nga tukkiriziganyiza oddeyo okola akantu naye ate n'otapowera n'osigala n'ogenda wannamukasaawo n'omukuba anti kaakati ng'abanna anti yali agamba nti sina makulu era ye talina budde bwange naye jjo ku Sunday Nation nabalabye nga banjogerako nempulira essanyu netegeera nti amasannyalaze nze agayina ate nga baali bagambye gandi masannyalaze oba mawulire ffe tuli macuwa ate oyinza okwogera ku muntu atakola mawulire era naawe Saimo tugenda okwogera ku bantu wano nga tumanyi bijja ttambula kuba ino business kati wegaba nga ate oyogera ku bintu lwaki tokwata content wente nga ziyitawo n'omuteeka sira abakola amawulire mu media yenze so kati ekyo Kasuku ndooza mukwano gwo kyeyerabira nedda kyangu anti bali bibiri bya kali nabale nga bakwogerako Saimo ku toka yali toka ntoko we bakwogererako nalaba bati nga kati gomanyi lwaki bakwogerako kuba era bamanyi bijja kutunda omwana bati nedda naye kati kyembadde ndowooza nyinza obanze nga siina maanyi naye nga ekindiko mu kaseera ako kyekyamaanyi kakirabika emboozi eyabaddewo ng'owoomesa Oluganda nga y'amaanyi nnyo nga tetusobola kukola ki kulekebwawo anti Kasuku yagamba nti tajja kuddamu kunjogerako era n'agamba nti amukoowa yamuta era ye asigala yeeyongerayo kale ate kyenneewuunyisizza today and yesterday he's talking about me so he has recognized that I exist gy'oli kubanga wositama oscratching the jigger oba otegedde nti ki eba ekusiiye waliwo abantu mu media you can't work against nga bye batambulirwako amawulire nali awo nga NBS etadde screenshot zange nga nina gwe nsaba obuyambi mami how are you mami yes kati all mainstream media okuteekayo ebintu ebyo kyampa essanyu naye kyenakwagadeko mwe brand Junior olina empisa bambi ewe maasaba abagagga ssente abagagga tulina obateekamu ekitiibwa nina bamami bange bangi abampa ku ssente navodde mbyaki Junior mumpe ku pen olupapula milioni 5 ku YouTube channel zaye zigenda tandika ki ssente ezo account for that money accounting for that money kitabo ki kino kizze yes YouTube omutwe okutandika YouTube milioni 5 nalina okugulako engoye
ezanze agenda okupresentinga zaali za million 2 closet yes waliwo etaaga kubanga oyakukene kati zeeza kiwali oyagala kwawukana kufiba YouTube ababaddewo nali njagulako masuuti then shoes engatto million 1 lunch nali kyagala kukolanga enjala ennoma mami akimanyi endya nnyo obusinga tukola nnyo ng'enjala etuluma etwala 5 zikyabulako kubulako 3 engato engundi za mekengo za meka za 2 zaali za kutereka tulina 3.5 zaali za kutereka ng'enkalira ya YouTube account sente zisangeko entandikwa kawaliwo abagenyi bokyaza nga baagala okulya wali oyagala kukola kagundi ke yakolanga kaye wisdom ofune omukebe gwa biscuit oguteeka awo amagi gabeerewo okusasula toilet kuba toyize tukolera leero si batusasuza n'ebifu baatandise obbisasuza ng'oyagala obeemu ne millioni zo nga 5 this money has been accounted for waliwo n'ababadde bagamba mami namusaba obuyambi yes to cater for this nabadde awo nga kinumiti ngamba millioni 5 junior emmere ey'obwere registration tebaziwandiisa eyakuwagula gundi wamusasula kuba ninazo zotataddeewo eyakola ka graphics ka mirundi live simesi yakakola wamusasula yakikola as a friend ezo zabwereere yakikola as a friend ate kino kirawuta kyotama nakyo ekya data wa Airtel kiteekeko router mu data wa 13 buli mwezi kakati ndowooza wasasula underwear zange nazo ziteeke underwear nga YouTuber ow'omulembe guno nga toyagala kukolera channel yo mu interview mu guni boxer za square zino ez'ebimuli zenda aba YouTuber abamu bambala abakunaamiriza nebaluka we papa so nacho account for that kati kana ate aka I will never leave your side it is assuring akuwa Saimo lwaki tetovaayo naye kati oli bulungi ne bulungi enseke Saimo ze zintuusizza wano kusabiriza mema yajina kyensinga okwagalako njagala okutegeeza mwenna abatulaba sijja kuva kusabiriza sijja kuva ku luseke byonna kabibeewo nzikiriza era sivangayo nenga nti sisabiriza Saimo nze kusabiriza kwe kuntuusizza wendi era njagala okukiddamu nti Junior ne Uganda yennyini ng'eggwanga lisaba obuyambi n'eggwanga Uganda lisaba obuyambi tewaliwe batasaba buyambi so njagala okukiddamu wano oluseke ddwo sijja kuluvaako lwe lututuusizza wano kwaffe ezaffe zaabula ketunoonya abaziina Saimo bazituwe tuba tetulina gwe tubbi kati nekira kati Junior zikinoze nkigambanga upcoming Lusekenian mutukwatire bulungi abagagga buli alina omugagga mukwate ngeki kumanya ekirungi ky'abagagga bameruka buli lukya andra kuba kati ate we tunaalemera mu layini mwe temujja kufuna bane wofuna omugagga mutene banno bamukwate mu kyenjagala ekyo kati waliwo omugagga yampayo million 15 zali 15 nsendenga nyina onna wamu yazimpa mulundi gumu 15 bw'obala the seats ze yaleese so zino zimmala mugagga amene yampayo million 17 nenva mu layini era nawo nenyenda abalala ne batandikira abalala n'obawa General yampa million 7 sete meka zinewa n'abagagga abalala bamu tebagala boogera Junior kyovala boyina ne wooso 7 8 10 11 12 tugatteko wano 1 2 3 gattako musa million 12 mwaka guno million 12 nene nabisoogedde bakulu bange bali sibagasseeko nina atayagalira ddala kumwogererako ddala so ninayo abagagga besoogedde naye kati this year 102 million from Museke
nga zonna osabiriza nsabiriza ngamba ayogwa akafuna mmeko nate nga nina yawo obulimulimo bwe mbadde nkola awo bwobadde ondaba oluusi nga nkumbukola so kati oluseke accountability Pro Max gye tuwa abatulaba Seke Pro Max mami kati wanaakeera ku mulimo mwagambye lwaki sinoonya emirimu n'enkola ekwana ekyenjala obuuza okolako ssaawa mmeka yes kati mwabakeera ku mulimu nga osasulwa miliyoni emu buli mwezi kigenda kutwalira emyezi emeka okukola sente zino obaze mmeka miliyoni 12 miliyoni 12 wano tulina 12 kati owa miliyoni emu ize miliyoni 12 omwaka miliyoni 12 omwaka weetaaga emyaka nga 8 weetaaga omwaka 8 okukolerera enseke z'enkuba okuva mu bagagga era njagala nakukiisa wano omugagga Doni Bulwadda oluseke lukutte gwe this time njagala ensawo za sementi 3 nina byenzimba iri emizigo gye batulazeeko amataffaali agaafikawo naye nga matono ganaatuusa emizigo waggulu nagalabye eyabadde nagoogerako ono omuvubuka asula mu muzigo ekisaasi si kizibu weyagambidde ddala nga matono kuba atazimbangako tamanyi obwo bwokka obutaffaali buli kamu kagula 10,000 yabulaba butono tamanyi nti waliwo emiliyoni 4 because tazimbangako ate ekugamba kati ye atazimba yali azimbyeko awo nalabye amataffaali ga 99 150 kale 150 ku 2,000 zesedemeka balaawo gwe gundi tewasoma maaso alinga akwana basomesa 120 times 2,000 miliyoni meka miliyoni meka 24 gino katugende kuli obutaffaali bwe watulaze buli taffaali okutuuka ku site tuuka ku nusu 2,500 nkugambye bwa 2,000 ologana ag'okumusingi wasoose n'otulaga gano aga bulijjo ag'ettaka gabaddewo amataffaali nga 3 emitwalo 7 so emitwalo 7 nabalaze omusenyu n'amayinja ko saagabalaze kale nja kuddamu mbibalaga ambueyo Junior bwoba onyiize ng'oli ku life kyekikuli wafuluma ennyumba n'ogenda ogamba kambalage ne mukusula n'akagisitula kati buno mwezi gwako naye waliwo bakunyigira nga banyiize nnyo nnyo buno mwezi gwako nange asitula emizigo nange agisitula simanyi wajegidda wamaze n'ogamba mpitira abazimbi mbayita kwolo sayi naye ndoza n'abazimbi gye babadde batidde ne bagamba ani atuyita oyo atanatugwira neiba be batidde kuba buli kiseera mbaako gwe neewanirako nakisanga Kampala naye nga tuvaawo wali nze nja kuddamu era nkugamba ekintu kimu emikwano giba mikwano ffenna we need each other I equally need you nga bonneetaaga nga bweweetaaga Kasu nga bweweetaaga Shalom era mu maaso kaawo ngenda bba ne show nga mwenna mutudde wamu akaseera ako ekiseera ekyo by the way I have repeatedly said this thing ani bwemaanogera n'omukuba we buzibu ati banjogerako jolo kawe bakwogeddeko Kasu kutaddangamu kwogerako by the way banjogeddeko ati wabadde gwali mu mawulire gwe aba trendinga kati eri emmotoka yo bagigula eyani emmotoka ya Shalom kadi yayo gwe yo nga wadde kadi mu mawulire simanyi wadda ku ludda lwabwe siina wemba uva wenazze wano nkaza nina obuzibu bumu akantuko nkaagala akajuni ate akajuni akantu ka buli wiiki bwe buntu 4 omwezi ninayo n'akantu kakasuku ka buli wiiki amutukola omwezi omulundi guki
kati obuntu buno obutaano omwagala nga buli waki wamu nenga bebale kulaba my channel Tamale Mirundi live bale mu subscribing yes omutwalo gwaweze twalo kugenda wera tubuzaako abantu nga bibiri kweza omutwalo okay owaye wetuli tuli mukeetereekeero finally Levixon yamaze okukkiriza n'agamba waaye kanzikirize nti nze ne desire tuli item manya abaana abo beekwekedde ebbanga beekwekedde ebbanga naye ndowooza bamaze ne bagamba katumale tukkirize pozi oli nabo wabawaako nabavuma nebanani gwe sitavumangako naye sayimu omanyi ti ngenda kweza emyaka ana nga bennaakavuma basinga besitanavuma kuba Levixon yansanze like 2 weeks 3 weeks ago kunonivyawo naŋŋamba Junior watuvuma nze ne desire ne tubwatuka ne tukaaba n'abaana baffe mugamba nabavuma ddi naŋŋamba ogw'omunaana ne mugamba nja kebera mu kitabo kyange mu lisiiti ani yali asasudde who had paid kalaawo obeeraawo nga tomanyi nti ono naye katwalina namuyisaamu ati emirimu wengikwatanga kuwa lisiiti Shaimuze sogera bintu bye sitafunamu awo mba siina we kyakola siina mulimu era omuntu agane Junior okola n'atamanyi wano tuli ku mulimu bakulaba ofunvudde olemedde ku muntu balowooza omukubisa bukyayi kumba awe wali ekyemisana kya leero kati gwe nkwata bulungi nkubuulire eyansasudde abantu kyekibalema gweomanya nti Junior bamuwaddeemu miliyoni gwe mpita ompe 2 ojja kufa masasi kugambe oli yakuvuma since zamwe message sokoleke Junior twali wano wiiki ewedde wakubira Sami ngenda okukulaba wayitawo ennaku 2 nga ndaba olina full figure ate mugenze wa Sami bankubira omanyi nina abantu abalaba show zange zino ne bampa feedback bankubira kati wakakasiza nti mulwadde ne baŋŋamba mu nsi tebavuma balwadde nga bwe wayogera nti kituufu yakikola era wali mutuufu gwe wakiŋŋamba n'okukiŋŋamba noŋŋamba naye naawe era ojja kulabika nga akoze eki ekyo naggamba nti nawe olabika nga akoleza kye yakola you are right era omuntu omu gwe respecting nga yakiŋŋamba naŋŋamba mu nsi tebavuma baki balwadde omwana oyo singa afa nesami mulwadde nabyafukira naye nagenda ne ntuuka ku Sami ennaku yankwata awulira bubi ye mulwadde ebyaddala yabaaki omutuukako nga n'omubiri gwe nnyini ovaako omuntu okuva mu bwa black n'afuuka grey. I think he has a problem with the kidney. Ensigo yeekola ekyo afukira mu kapiira ayina pamba gwe bamu it's very bad toyinza kyagaliza muntu omwana ye mulwadde n'obulwadde bulabika buluddewo naye atambudde ku malwaliro agawera kati specifically omanyi kati ekisinza okutawaanya ondowooza abantu kati bw'agenda mu ddwaliro bali mu kujjanjaba ki bajjanjaba pain ayina okugenda omulongoosa kyekaawo abantu abamu batanategeera watuufu awo. I think engeri gy'atambudde amalwaliro mangi n'agamu nga gali bweru wa ggwanga he has a problem also to understand where the problem is kyetaaga musawo okukinnyonnyola osobola olwala obulwadde nga naawe kennyini okubunnyonnyola mu lusawo tokisobola. That's what happened. Ko omuntu ayinza ogamba guni nno mulwadde wa mutima but what causes omutima guva ku kyokulwala kati byetaaga basawo. So Sami kyekyaddala mulwadde era njagala okuyimirira wano okubategeeza sina buzibu na Sami era njagala awone because nze omusawo omu naddako wali wabbali nannyumiza naŋŋamba naye bye yaŋŋamba sijja byogera
mbeera eri serious. Anenze kasanalabika omanyi baki. Yanalaba liri pazo kale nga amututte mu ddwaliro katuuza bintu byakusaaga. Nange we nalwala wano we nafuna accident bagamba yali mu stanti oyo yeekoza naye nga nali mulwadde. So it happens. We wish. Kati ali luddawa? Kenzo yamuwayo $2 million. Tuyanza ali luddawa? Right now simanyi gyali. Kubanga yali azze wali ku imaging center Kololo bamukuba ekifaananyi bategere where the problem is. Ebombo yavaayo. Bomba yavaayo. Kale tubale tuli ku luzinda ngongo ngamba nti Kololo nayo tumanyi yabavuma. Yes. Naye kati finally omanyi Desire yoyo omu ku bikazi ebikyasinze okukyankalanya eggwanga lino. Desire Luzinda, Omumbejja Shera Anva Nnunjaawo. Waliwo ebiwala ebibaddeawo nga buli musajja agamba kati nga tulina bannambwa essaawa. Naye nambwa buli musajja gw'ayagala. Mulaba alina ebisambi ebyeru. Nambwa lwaki tawasa Dr. Tyamale? Kabona ndaba nga bazannyi ba comedy. Yinza beera maka omulimu. She has never been serious. Gani? Abeera wali jjole luli bamukubaka video nga yeebase. N'omulamu agwo guli kinnambwa in this world. Kubeezaawo bulamu. Kubeezaawo bulamu. Survival mode. Okay. Finally, Levikson amaze n'awangula. Omukazi buli omu gwe yayananga ng'agamba ekikazi ekyo n'ekifuna mba mmaliriza. Levikson akirina. Akifunye kwana. Love knows no limits. I think Levikson era Levikson nabimubuuza nga basanze. Naye kye nasanga ku Levikson is a church boy. Abavubuka abalungi abalina empisa, they end up with such women. I don't know why. Such, what do you mean by such? With such women. Beautiful women. Abakazi abayise mu byokero by'ensi. So tuyita tanuulu. Okamba oba bagambe define Desire yayita mu tanuulu. Scrap. Anti scrap sema bakole mitayimbwa. Scrap kinenemu. Ngamba scrap sema sikye bakolamu mutayimbwa. Funa yekigambo ekya scrap kinenemu kirabikanga scrap gwakifudde scrap because means kyenjogedde tokitegedde skate Desire scrap. Ngambye nti okuyita mu kyokero nga scrap. Okay. Gwe atoola ku lw'omwana omuto era gwe asembeza omwana omuto n'omutaasa okubuyaana okubonaabona n'okubula oba oyambidde ddala Katonda. Tulyogera tutya nti twayamba ate twabasomesa tetwabayigiriza tetwabavuba mu bunnya bwe batambulira. Amanya bampita Metani Kurabongo oba Rima Sam. Sinzira na Kurabongo Charity Foundation. Kujja gy'oli mwana wa Katonda gwe atugoberera bulijjo entagera azaagoberera obuweereza bwaffe okuva gye twatandikira okutegeeza nti tulina campaign gyetutuumye Let My People Go. Campaign entwagala okujja obuweereza Kurabongo Charity Foundation ne Makindye. Kyekiseera tuve mu kifo ekipangise, kyekiseera tuve mu kifo ekifunda tugende waka. Katonda atuweeka Mmengo era n'atuwa n'amaloboozi munda muli agagamba nti tulizimbako amasomero, amasinzizo, naye waggulu wa byonna tugenda zimba enju, tugenda okuŋŋanyiza abaana b'oku street bonna. Olwo nno Katonda basinkaniraawo bayigirizibwe baddaabulizibwe mu bwongo ne mu mubiri. Ekiseera nga kituuse ekituufu balikomawo mu kibuga okukyusa ekibuga n'ensi yaffe. Tusaba buyambi bw'okutukwatirako. Tuli mu kuzimba, tulina ebbanga kati eritasukka mwezi okuva wano. Okuva wano si kikolimo nedda, twagala genda waka. Rent atususeeko, ebikeme Makindye bingi. Awo nno maaso go we tugira n'entebe okutuulawo okwogera naawe okutegeeza nti watambudde naffe. Kyekiseera tukwatireko ne kino tukiguse. Tugusiza ebintu bingi. Akasawo ka seminti ka $3,100, emmoloka y'omusenyu ya $9,000, emmoloka y'amayinja ya $16,000. Kyonna ky'osobodde era nzikiriza nti gwagenda okutoola ku lwa kino
kigenda kuba omukisa eri enjuuyo. Kampeyini eno tegenda kuleka kyekimu, gw'anaatoola egenda sumulula ensawo zo, gw'alina ebirwadde ebikubonyaabonya, gw'alina famire eyuuga, gw'ebyenfuna ebyakwatibwa, alina abaana bakutabuseeko n'ebirala, gw'etaaga eddembe mu nsi, okuwumula ng'okunoonyeza kwabula. Leka ensigo eno liba eddagala. Bw'onaatoola nkusabira awo nawo okutte, Katonda azzeewo kiralo abresingewo. Bw'agenda okutoola ku lumwana w'eggwanga, Katonda agenda gubresinga kiralo kuba kye yatutuma okukola. John 15:12 yatutuma kwagala nga naye bwe yatwagala. Tulina ozimba toyireti ya bukadde 3.5 main building tugitwalaganya ebulako $5,000,000. Abaana basukka 150 katubajje wano tubatwale Kamengo. Tutandika obbateekerateekera mu ngeri entuufu. Katonda agenda kukuwa ebyo nabyo yayaanira singa otula ku lumwana omuto. Desire Luzinda, she's one of the very few women abayita mu kyokero ky'enseeno mu bintu by'omukwano. Yadeetingako abasajja Lwasa. Pasi ne Lwasa ex wa gundi. Yep. Abasajja bala bangi abagagga. Allegedly Kano Seiko. Juma Seiko. Abambali bagamba yitata n'omwana endo bamani bava ino babitereza. And so many people abestajja kwogera. Desire, she has seen it all. Kati seen it all oli ku size. Seen it all. Kaliba y'abasajja be yadeetingako. She's not this woman gogenda okujja olimbe anything about love. But Desire mukazi gwoleke waka n'atanoonyereza bangi wajalaze. Yes. Yafuna limelight Desire mu bintu by'abayimbi. Omanyi abakyala abayimbyeko ababadde mu bintu bya entertainment. Era enneeyisa yaabwe tebanga mukyala gw'ojje mu campus, gw'ojje mu corporate world. Kati omukyala agenda yayimba oluyimba, producer n'amulya, alukuba ku radio n'amulya, manager we nga amulya. Kati omuyimbi abeerako n'eno dark side naddala nga mukyala abamulidde mu bubba okutuuka wawaali. N'abeeraawo. Kati kyewuga eti experience Desire gy'alina mu bintu by'abasajja y'amaanyi. Kati ate ono Vixen is a church boy. Ne waba ayogera bambi omulaba very good young man. Abadde nnyo mu bintu bya kwaya. Kati n'agwa ku mukyala. Omuteeketeeke ng'ensi yamuteekateeka. Ensi yemwetegekere. Abavubuka abo batendewalirwa ova ku bakazi bwe batyo kubanga byabatannalaba omukazi abimulaga. Shola Desire ali ku kika ky'anaka abakazi amanyi okukwata omusajja. Yalabbi. Byabatannalaba ono omukazi aba abimulaze. Kati Desire n'afuna eri scandal gye yalimu. N'ekitone eyo. Kati Desire ekyo ekyamutuukako ate yafuuka religious n'abuulira n'enjiri. Ensi yamukolako kyamukola. Era ebibagatta today, the Vixen ne Desire, they are all now religious people. Eddiini. Eddiini ekugatta n'emukwano gwo. Nange omuntu oyo ali trustworthy kamulekere sente zange kubanga akulembeza nnyo ki eddiini. Okitegeera. Kati era ekigatta Desire ne Vixen eddiini. Nti byonna Desire bye yayitamu. She found herself. Yezuula. Omusajja baamukozesa. Omusajja omu Nigeria akyaliyo. Ola akantu sister waffe bannaaye. Mukazi wattu ayise mu skando enzibu naye byonna n'abikola ki? N'abiyitamu ate n'abiwangula. Kati the Vixen ye wanaatuno ya pasti ye ajja mu kyawe. Naye abadde naye ebbanga eriwerako. Ebbanga terikwagaza muntu. Omuntu olina kusalawo ku mwana. N'abeera by'ennaku ebbiri beeyagala ate abamaze ebbanga ne beekyawa. Ane kati Vixen talina kyagenda kuwulira ekipya ku Desire. Ekyekitone yakiraba tannakikwatako. Ani balokole bate bannakwata. Nedda kati kankole waliwo ebintu ebijja with time.
ekintu ekyo kye bagenda okukola sebo si kintu kyangu ekyogattibwa si kyangu nga bw'okiraba ebintu bino ebyokweryamu obeera Uganda mbeera wano biba byangu but the whole world to know nti Desire kati mukyalawo show something easy kwa young man like Levikson atalina any dent on his sexual career katulina kye tuyita sex life real life kati mu sex life Levikson abadde adetingana gwomanyi off camera on camera tulina gwe tumanyi off camera naye nga kizibu nnyo omuvubuka nga Levikson anyirira bw'atyo kuba nti off camera tolinayo gwokola ki off camera gye bali oba on camera nga tolinayo gwokola on camera tebaliyo yes ali ekintu ki ali emuntu we era abo Nigeria kye yamukola kyetaagisa omusajja nga waguma nnyo andula bakati laba lwakuba nti mu nsi tujanjawaza ebintu naye amanyi abasajja abasaba nambwe bakagaba nudi pics meka mu bulamu nambwayo bakagaba nudes tobikola you are so religious togaziya amagulu n'owaliza kati nze ate mune mbikola oba nange ate nga naye ndi religious naye nze mbikola nze sayima buli we naaba neetege kamera ndabe wawengeze wawentoniye gwe teweetege noddakawo mu ddiiro neweeyongeza kikiwa stress eno yenkozezza bwenti kubanga omukazi agenda okugaa nti tolina maanyi ga kisajja gwe ng'ate ogeewulira kati nze kambuze ba Levikson balokole babadde tebatandikanga bagenda tandika luvannyuma lwambaga okutandika ki ebyo ebintu by'ekikulu baali batandise bya kito kati bagenda kudda mu byekyo lwaki babiyita bya kikulu andi ebyo bikolebwa bakulu bokka abantu babiyita bya kisiru n'abato kati era kati nambwayo yuyo omuto kati yakola bya kisiru omanyi ebyekito byakoze mu nsi muno yabijjamu dda n'ekyapa omwana tomumanyi naye nga ekirungi ssente weeri kyekisinga obulungi. What advice would you give to Levikson? Manyi nalabye video ya penge. What came into my head is osobola okubeerawo ng'olina omuntu wajjukira relationship ebadde waawo naye nga ya 50-50 beeyaga tebeeyagala kati ng'omuntu tateekayo nnyo ekirowoozo kye now it is public beeyagala n'olunaku lw'embaga lwalangiriddwa dda. What advice would you give to Levikson naddala for this relationship to work? Because you're omukyala esaawa zino tukizenzikiriza nti gundi ye yasazeewo Desire. Yes. Out of the many applications ezibadde zijjanga mu bulamu bwe yakkiriza n'agamba naye kaŋŋende n'omuleevi kitegeeza yayagala bbaawe ne kati ono Levikson ono. Levikson ali emuntu we gwalonze mu mirembe emiyitirivu tewakyaliyo awondera byayita ave ku bikadde omwogeze takusuuza kayanziko ebigambo bijja kubeerawo. Desire Luzinda skando gye yalimu abakazi bangi bazibaddemu naye tetutegeera butegeeza bangi balina abakazi fefefeyandi kati ate nno yo kaleekaleko naye ogwa ku mukazi ng'ate akyayenda n'abasajja abalala naye ng'ate naawe oli mu bufumbo kyokka bayenda nabo. Nze namukwano gwange yakola embaga ku Lwokutaano ku Lwomukaaga mukazi we yamukwata na musajja mulala the next day. Kati ate okimanyi nti abasajja bawasizza abakazi ng'alowooza yasoose omuzaalamu ng'omukazi alinayo abaana babiri beereka mu bufumbo obwasooka naye n'atayogera. Yakola atya? Nga yaleka abaana babiri mu bufumbo obwasooka naye nga taboogera. Gw'olowooza bagamba omutima gw'omukazi terekero lya byama. Nze nasangako omukazi nga yazaala omwana ew'omusajja tamwogera okumanya nti omwana yamwerabira n'okwerusa ne yeerusa oli n'amuteeka mu pasti tagala namwogerako. Omutima gw'omukazi terekero lya byama. Abakazi munnange bwe batyo bwe bali. Kati Levikson akitegere nti ayingidde obufumbo obuli complex
naye ng'ate ekirungi Desire yava wano n'agenda mu America ebyemabega n'abikola ki kati kisheeza gwe after bufumbo buno you're not advising Desire to settle wano atadda abeereyo eri wano era bajja wallahi Desire n'amala alinyano the Vixen bagenda mukulyako wano abantu balina free time bino byonna ebisajja byenjogedde era bijja kwagala okudda abeereyo eyo babeereeyo in fact bagende na Russia travel far ne Le Vixen agenda mbisa bya ddembe Le Vixen yave wano ate akolawo abadde akolawo ki kuyimba gospel tayinza muyimbira eyo ye mwimbo wa gospel gwe tulina bw'essaawa zino naye naye asobola mumuyimbira abalaso kyebajja mumugula naawe nga muyimbira Uganda market tasobola kukwasa mukazi n'omuleka jonna oba weerumya bwerumya abeere ne mukyala we kubanga ate nebweru Le Vixen kati era nebino ebintu bya gospel byalimu nabyo tebifuna kyevulu nga kisomo ye pastor Bugembe naye sold out but you could see gospel akyalina obuzibu bungi abalokole bangi naye abalokole tebasupporting ate music wa tebaagala wagira ne bapasita bennyini kakati pastor Kayanja yandibadde aguze table kakanda aguze table singa ebivulu bya gospel byebisigala okubeera naabo byandibadde nga Namboole exactly buli kanisa singa egola table 5 naye tebeyagala nosanga n'omuvubuka Laneeke wamulabanga ng'ebintu bimu President Laneeke naye abonyebonye n'ebivulu mulamu bwenyisa yeba talking about naka video ke nalabyeko aka bali mwezo ng'ali ewa Pastor Kiganda ku macyanko nabyenjo gundi yange observation yange nti okuva 2016 Lukwago tafunanga muntu age 2016 yali avuganya naniye Sebatimba Lukwago tanafuna muntu si 2016 2011 Lukwago tanafuna muntu amuvuganya biri serious ku road mayor naye ndabye bali mweza alina kifuusi ky'amakanisa g'abalokole ate nga mulokole ebyaddala simanyi oba walabye ku video ako gundi ya competition ya road mayor gwogiraba otya ndabanga Lukwago afunye serious computer sitegeeza nti ajinza omuwangula naye ayinza omutawaanyamu lutalo lwa ddiini for all the years Kampala ebadde y'abasiraamu nga be bagifuga ng'era omulangira Nakibi ng'agoba n'abantu mu bululu n'agaggwako ekawempe kaveemu n'okakola ki waliwo ebitundu wano mu Central nga by'abasiraamu Butambala ne wano wennyini wano mu Kampala kitegeera abasiraamu babadde bakoze kinene nnyo mu nkulaakulana y'ekibuga n'okugiddukanya Bahajji alagidde base baana baani byonna wojja n'obikola ki nojja obitunulamu naye ono kyagezezzaako okukola bali mwezo is inciting a religious war Muslims against Christians amachachi g'abalokole gonna gali wano lwaki omusiraamu abeera meya nga bo tebasobola okitegedde kyemugayi it is a move it is a religious move why can't we oba is it a move nga n'amakanisa omayiwa bya mirundi ebiri nsobola okubeerawo ne mmanya nti nno Junior Muganda as a Muganda alina dissatisfaction somewhere naye tewali yamuleredde zijjayo nti luli mu madiini wano mu Kampala oli waaba ayogera ku lubaga agamba teri muntu oba toli mukaluki tofuga lubaga oli n'agamba nti oba toli musiraamu tofuga kawempe ng'omulokole oli talina waboogererako kati ndabanga bali mweza akozesa omukisa ogw'abano nti bangi kitundu ku bo okubakozesa to come up with this revolution. Awo lubaga weeri olabawo bajja ne bagamba abakulu b'e Lubaga nti abasiraamu bagenda batulya abagamba muzimbe poko joints nga nnyingi kwetoloola Lubaga ke katundu Lubaga ke basikase
exactly. Kakati oba tonasoma mirimu gya road mayor abalokole amachachi gaabwe galeekaana era directives zonna ezibadde zikolebwa zibadde za kusaanyaawo ebintu ebimu abalokole byo bye batwala nti bikulu. Waliwo ebbaluwa ya Pastor Kayanja gye yawandiikira president. Wagiraba? They need a mayor. They need a road mayor ategeera. Abategeera nga bo. Ka everyday amachachi gamerukawo. Namulaba wano ku Pastor Kayanja ku Beni Inn era yajja yaliwo. Exactly. Ate ng'ebbaluwa Pastor Kayanja gye yawandiikira president ebimu ku byo byali byogeddwako. Abalokole bye bawulira nti bino bye baleekaanira ku nguudo. Abalokole bye bawulira nti amakanisa gaabwe galumbiddwa. Kaliwo ebitundu ebimu ng'amachachi g'abalokole galeekaana. Bo nga baleeta argument amabaala nga nago galeekaana. Kale bino byonna bye bawamba obwa road mayor today. Ku lusayidi zaabwe zibeerawa mu kibuga. In fact, abalokole ba operating nnyo mu kibuga wano. So they must combine to take over that leadership back. Kati ono bali mwezo kya capitalizingirako kuba atasobola kuba Lukwago politically. Lukwago tugenda mu experience alina. Lukwago beats this one. But ono bwaleeta mu religious factor. It will be a done deal, I trust you. Because amachachi gokka nga bakunza abantu wano owokubiri owokusatu owokunya owokutaano kubanga bono gyasanga nga abalokole bonna ekizibu kyabwe kyekimu nga bakkiriziganya balina disagreements naye waliwo bye bakkiriziganyako nga bonna ekibasobola obbasaanyawo bakkiriziganya era bakiraba bo bulokole mu poliisi y'ekibuga buliwa yuyo balina projects Pastor Kayanja agala kutereza kayanja ka Kabaka. Sebo obukulembeze muyina okuba nabwo. Singa president yafuga eggwanga lino yali musiraamu goloza singa ebintu ebimu ebiri oba singa ebintu ebimu bisibwamu ssente gwe n'okwata billions n'oziwa batereze Namugongo bukubanga abajulizi bwe baafiira n'okwata billions n'oziwa Nakiyanja aba Protestant. If it finds a Muslim president nga Amin yandibadde azibawa obazisala omusiraamu ate bono bawa bibiri era abasiraamu bono bawa bibiri. Omuzikiti gwa Odi Kampala ekitebe ky'Obuyisiraamu kituddewo mu Kampala wano. So kakati entalo ezimu ebyobufuzi ebeera ddiini bali mweza emuvu gyaliko nnungi nnyo ejja muleetera ku bululu abadde agenda bujjawa weya Kampala ajjudde abasiraamu ng'olina ono Shamimu Malende alina Nakawaye olina Shamimu Malende olina Honorable Nsereko bonna basiraamu olina Abubeka Kawalya wawano Kawala no they sat down ng'abalokole ne gatuliwa. Singa amakanisa nga tugamanyi obunene bwaga basumba nti Kawempe wali basumba balinga basatu Mulago Kakande ania Osenyonga Bujingo gonna nege singa gakwata ne gamala ne gasidinga ne gagenda ne bali mwezo bali mwezo asolo kubba omulodi akalulu teri atawangulwa mu kalulu ne ba president bwe babibala obubi babakuba kati gwe ng'oleeta ono Lukwago kyalina okukola kiri ekintu ekyo atereze sayidi ye y'abasiraamu buli njawukana yonna gy'alowooza kubanga ono bali mwezi aleetebwa Bobi Wine omukatuliki gwe tosobola kulayisa religious wo buliwo abasiraamu abatagalira ddala Bobi Wine lwa bukatuliki nga bagamba nti omukatuliki tafuga Uganda. Lwakwanza obuzibu bwenayo ku Lukwago nti obukulembeze akyagala era agenda kukomawo naye omanyi waliwo obaddekawo ng'oyagala naye nga tokyalina kyeweekwatako ky'amaanyi ntalo nnyingi Lukwago kye kimuleetedde obuzibu
akoze entalo nnyingi naye yennyini talina byakoledde Kampala byayimirirako n'alaga ensi mu bbanga lye lyabaddewo. Abeera mu ntalo okulwana n'abagagga, abeera mu ntalo okulwanagana na KCC. Enze ndowooza kati ensi yeetaaga Lord Mayor omulala. Naawe abaddewo nnyo. Alina complaisance y'amaanyi. Kubanga ebimu kubadde bimuyamba political dialogues. Tikale nopo etudde ne FDC. Tukkiriza obwa Lord Mayor tububawe. Tumayina opposition naye tulaneyegeyamu. Agamba tuwono. Kati ekyasoose NRM nereeta Lord Mayor omunafu. Kubanga oli badinga ne Rwagadi osolo mmuleta n'avuganya. Kati gwe baleese sisubira nti asolo kompa. Balina gwe yawangudde akamyufu. Ayinza obutasobola kuvuganya. Kati nisigala ng'ekyo Lord Mayor kisigadde wa mirundi 2 oba 3. Naye ndaba bali mweza outshine zone owe Makindi. Makindi yani. Ono yali MP yani Kasozi ayajja. Bali mwezo nono be bali mu kalulu. Toli omu kuba believing anti maybe it was a mistake for bali mwezo okuva Nakawa. So far nga bintu bitambula. Bali bakikola mu sacrificing. Abaye ne yopi. Kuba bali mweze Nakawa abadde akozera abantu nga bamwagala. Buli munnabyabufuzi wova ewantu ne bakutwala ewantu wootabadde. You get, it's not easy. Nga incumbent. Kibango omwana omuki osomera mu senior. Era teri munnabyabufuzi ayagala kuva wabadde. Goloza bashati simwala wa Honorable Kutesa talina seta zimutwala Lwengo. Naye ayagala wano. Gwitsuka bize lwaki ayagala. Lwaki balwanira Sembabule. Manye ekiri Sembabule minerals. Bulwala abantu nga bettinganira ewantu wabeerawo ekiriwo. Genda e Mubende wali Golodi olabe. Genda wane Kayunga. Otegera otolwa Honorable Nantaba ne Kalangwa Luvaawa. Tebeyagala basula wamu. Minerals bitu bili awo bya bitundu byochikira mu ne mubeera. Ibe nalabe ka video ndoza nabo bwanya aka postinze. Akananta abanga ayoge. Golodi ali Kayunga. Kati gwenga eri ya MP. Oyina okubanga oyina omulio gwokolaki. Kyogamba mpuba eri ya MP we bunyola amafuta ge bava ekikuube tebafunamu mu projects za Total. Ka every project gye bakola mu ggwanga ine kubako kyeddiza community. Abantu balina okufunako. Rugazi factory bazimba amasomero n'amalwaliro. Era nga atose Rugazi oyinza okulooza nsindala. Bangamba oyingire munda kiringa kibuga. Kibuga. Malwaliro, masomero, ninga factory ye Rugazi yegazimbi. Nze sirabangako nguudo mu Uganda nnungi nga ziri mafuta eyo gye gali. Bunyoro bazimba enguudo. Total yazizimba ku European standard. Era Bunyoro is one of the fast growing regions in this country. Kati bafunye ekisaawe. Bayina ekisaawe ky'ennyonyi. Bayina amafuta kubanga first kigenda kutwala amafuta. Ekisaawe kiddeko abantu. Kumutakyetaagisa kujja. Kati awo 40 bonna mbalala bonna tebadda Kampala bali Nyeri. Airport amaanyi gajekke. Naye ndowooza nekikendezaako ne ku pressure. No, they are decentralizing the central region. If you don't know. Era ne companies zino zonna kati zi Coca-Cola zirina eri. Ekibuga kino bagenda baki. Edda abantu abakongo bavanga e Congo ne bajja ne bagula ebintu ku Baganda wano kyabalabawo. Kampuni baziteera ddala wali e Congo, Mukongo takyajja. Kampala bagikuba tuuka embalala olabe. Muwano Kampala ebinnya bibasumbuwa. Kyokka eri ente ze ziyita e Ruseru zo Kolansi Mukole. Katwe is falling who? Nengo otuuka ku Salama Road n'okwata ku nnaku. Nga omulwadde agenda okutuuka afa binnya. Anti drip esowokayo.
bakuteekako okusejeni ng'oli mulwadde nga bakutwala ali ekiruddu ofiira mu kkubo. Naye ng'ate bw'otuuka eri enguudo zonna nkole. Kati kyogamba ssente ezikola enguudo mu kibuga ze zaabula. Kati gwoba gwe pulezidenti nga capital city ekibuga ekikulu kikyosooka okukola. Of course capital. Naye oyinza osanga n'ebizibu bya capital nti eri congested kali ng'olina ogisoko digicongesting ogikendeezaako abagirimu osobola ogikola nga tekola. Teri nsi etafa ku kibuga kyayo kikulu ky'ekitiibwa ky'eggwanga. Era buli omu agamba bw'otuuka mu Abuja bw'ogenda Lagos simanyi bw'ogenda wano Ethiopia Addis Ababa Watabu tanti Ethiopia ine ebizibu bingi enjala ebaluma naye Addis Ababa Watabu Addis Ababa ine enguudo nze nagendayo okwo wano we nali nnyenda ebwetu balina enguudo bweziti Addis Ababa. Kibuga kya Tabu abakyayina bakizimbye nnyo. Agenda ne Nairobi olabe Kenya weeri. Ffe tusigaliddemu emabega katono because of the too much Christianity abatufuga balokole. Ne bw'oyiwa kasasiro mu mwala. Waliwo ebintu bimwe byetaaga ku maanyi. Tekiina ensonga. Bo balimu tekiina ensonga. Ne bw'olunda Kampala ky'ekibuga kye balundiramu ente. Ebirala bibeera mu mbalaasi. Wano tekiina ensonga. Bakusenga okuba ente mu kibuga wano. Ojja kuba ente z'omunene. Faamu ziri wano. Olowooza kati faamu zikyali mbalala. Ziri wano Luweero. Baazisembeza. Oli baabonaabonanga nnyo. Bannaye olwo n'ekyalo. Kati govanga ku nsi ekyuse goba kampani y'amasannyalaze gye baleese ewandiisa bakozi. Okujjawo kampani is a gradual process. Amasannyalaze gatusumbuwa sayibo. Abagavaako ne gavaako myaka 4. Tulina ddamu zimukaaga. Kyokka nga bagamba Isirairi amasannyalaze we gavaako. Bannansi bakitegeera nti balumbiddwa. Kwa ne mu lutalo baba nago. Niffe tuli mu lutalo. But we are acting as if we are in war. Amafuta galemerayo. So amafuta gasayimo gali gagula 3 mmeka. Kati eri kumeka. Kati eri kumeka. Penya. 5 mmeka. Gajali ku 5. Kubanga mitwalo 2 gifunamu ekeri nnyamu nnyasa mitwalo 5 kati mulimu liita 9. Sekyo kwanza nnyo liita 8 buli lunaku ninga kike nnyo. Ani amafuta buli we gali nyanga n'ebintu biri. Kale ebyo nno bwe bityo bwe biri. Wiiki eno tusubiramu ebintu birala bingi nnyo. Vetting ya Nuupu batandise olunaku olwaleero. Tribunal baregistarinze emisango egisoba mu 3. Etandika olunaku lwankya okuwulira tribunal ya NRM. Ketulabe bana babawulidde kuba bagenda kuwulira ebyava mu bululu. So ketulabe tujja kukikubaganyaako ebirowoozo nga bamaze okugiwulira okusalawo kwa tribunal yo kunaabeera. Kale banendoze yaliro ke tugikomye wano. Mwere bulungi mwera. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa. Muna